Okunyikiza ekyokunoonya okumanya nga bw'okyawa ekikuviirako okwesamba Katonda. Omusumba Lozias Bugingo owa House of Prayer Ministries International awadde ebyafaayo by'olunaku lw'abaagalana olwanga 14 February. Lino ly'eddoboozi Mukama ly'atadde mu ggwanga lino nga lyogera amazima awatali kutiiririra nsonga yonna. Olw'ekyo tugenda babulira amazima agakwatagana ne Valentine's Day so that gw'omukkiriza alinda Mukama waffe Yesu ng'ate ne Mukama waffe Yesu saawa yonna ayingirawo gwobere ku standby ey'okulinda Yesu si kwegatta mu kusamira mizimu. Omusumba Bugingo agamba nti bwe weesiba ku by'olunaku luno byonna tebiri ku kyakusinza Katonda wabula okutendereza emizimu. Lwabanga lunaku lwakuyiwa musaayi nnyo ogw'ebisolo era ku lunaku olwo baleetanga abawala embeerera ne babaleeta nga tebalina musajja specifically gwe babaleetedde wabula babaleese nga bagenda kukola rotary, bagenda kukola akalulu akapapula k'okutte erinnya eririko ye muwala gw'okoze eki gw'ofunye ye takumanyi naawe tomumanyi naye wakati mu festival rotary eyo akalulu ako oli bwe yakwatanga akapapula erinnya lyasanzeeko lyeryo ery'omuwala gwafunye. Kati abawala abo be baleese nga mbeerera amaliba ge bajje ku mbuzi ze baawaddeyo nga saddaaka eri Katonda lupakaliya baagakubanga ku bawala abo ng'abawala bali bwereere. Munnabuddu Bugingo atangaazizza nti ebyakolebwanga byonna bya busamize. Bamala redi era n'akamuli ako aka roozi Katonda waabwe oyo yakaagalanga nnyo era Katonda oyo yalinanga kamalayika ke. Kamalayika ke bayita Chubidi. Kamalayika ako ke kadole koolaba akakutta omutima ogufumitiddwamu akasaale. Omutima ogufumitiddwamu akasaale tegulina akakwate na love ya relationship gye tubeeramu ffe. Omutima ogufumitiddwamu akasaale kyalowoozebwanga nti kamalayika kali ka Chubidi bwe kanaasanyuka kagenda kuyingira mu bakazi bonna abali awo bamba wala abali awo ne bali be baleese embeerera abatayina na libido n'akamu kati abantu bonna kabaagazisa okwegadanga. Omusumba Bugingo agamba ebyakolebwanga we byajja bivaawo kati bangi badda mu kwegadanga. Naye mu byafaayo tewali lunaku olubeeramu emizimu gy'okwegadanga ng'olunaku olwa Lupakaliya ne Chubidi era n'Obukaduliki olunaku lwabwo lwamirirwa muli abantu beegadanga. Kati bw'okebera ku ssimu y'ogenda funa information titewali lunaku lutundirwako kondomu mu nsi yonna nga Valentine's Day. Bino byenjogera siri mukugu nnyo, siri dokita, ndi Pastor Bugingo. Kebera ku ssimu yo okebere rate ya kondomu zezitundibwa ng'ennaku z'omwezi 14 February. Akubiriza abalokole obutageza kujaguza lunaku lw'abaagalana kuba baba bawadde sitaani omwaganya. Lwaki nkugambye nti pay too much attention bw'oba walokoka nkiddamu bw'oba walokoka nga wakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo gwe bw'oba ocelebratinga love eya Mukama waffe Yesu. Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka ensi yonna erokokere ku ye ereme kusalibwa musango. Lwe luyimba lwe tutandise nalwo. Tasanyukidde kya kkanisa z'abalokole abategese ebikujjuko nga bakulembeddwamu abasumba ne bakyala baabwe. Ssebo ne bannyabo amabaala gonna gategese. Unfortunately olw'obutamanya n'amakanisa mangi gategese nga ne ba church leaders bagenda kujja ne bakyala babe nga bakyusiza n'ebyokwambala nga n'ebimuli babireese nga tebamanyi. Bayibuli egamba mu Koseya essuula 4 olunyiriro lw'omukaaga Katonda mwene ng'agamba nti abantu bange bazikiridde
olw'okubulwa okumanya. Era amakanisa mangi gategese era gali mu kulangirira bapasita be bakulembedde n'abakyala baabwe because of lack of knowledge. Asinzidde mu kusaba okwa buli Sande ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani, ng'okusaba n'okusiiba okwa February kwa katambulako ennaku 7. Bya tumwebaze Godfrey Soroti TV Omunnyo.